nange ngatte eddoboozi lyange kuli abo abangi abadde boogera ku nsonga y'okuzzaayo abaana ku masomero nti abazadde bali mu kusoberwa ge mazima era njagala buli muzadde ali eyo okuzzaayo omwana wo mu ssomero bwe kuba tekusobola kubuulirira simanyi nsonga ki esobola kubuulirira mbeera ki nsi gy'erimu ekisooka omuzadde bamutuma bino wammanga bamutuma fiizi ezo naziwaayo nali wano nga mbamenyera kati kammenye ettaamu ate nga fiizi nnyingi nnyo nno ddala ate zirinnya mu ngeri yaazo kapaalo ne bamutuma liimu ne bamutuma toilet paper ne bamutuma simanya kiburashi simanya ne bamutuma squeezer ne bamutuma buli kimu abamu babatuma n'enkumbi development fee ebyo byonna twala tugende nze ndowooza education weetuuse people must start now reflecting balabo ba government ekyali nabo bayabavaako dda ebiriwo biraga ki yabavaako dda I'm telling you 1 times 0 funaki 0 10 times 0 funaki 0 answer eriemu nalaba amawulire ga wiiki ewedde ndowooza lwali lwakuna balanga emirimu 277 naye ng'emirimu gye balanga tegyambuka wansi wa 60,000 abaateekamu okusaba kwabwe baali 8,800 bannayuganda abaana 8,800 bavuganyiza emirimu 277 omwami omunanga nti yateekayo okulanga kwa kampuni ye ng'anoonya sekuritale mu mawulire omu yafuna abaasaba emirimu abantu 18,000 nga basabye ku kifo kimu nga basabye mu kifo kimu naye ng'ayagalamu omuntu ogwo kiraga ki gavumenti eriiwo yabivaako no ekisooka abantu bo bennyini tebannamanya buvunaanyizibwa bwa gavumenti gye bali kakati eno gavumenti yesucceedinze mu kusedeetinga abantu kakati abantu bo balowooza munnange nti bwe kiri kya bulijjo kyekyo lwaki buli bwenzijja wano mbasiigira ekifaananyi eky'amawanga amalala lwaki mbasiigira ekifaananyi musobole okufuna inspiration nti oba eri babikola bwe biti bwe tubitereeza wano ffe ebyaffe tebisobola kuba nti bisoboka naye abantu baffe abasinga obungi bafaananira ddala oli kye yasiiga ekifaananyi ku muddugavu atya nti omusanga omuliro gumwokya ng'oyagala okumutaasa omugje mu muliro naye naggaasa okonsasula okunzija mu muliro gumwokya agamba sooka onsasula okunzija kyendi mu kugamba reliable for example kati omuntu ayinza okunsaba laale naye laale yayagala obalabeko nga bangi bafune n'ekyokulya n'ekyokunywa so nga ate singa batuula ku rediyo zaabwe eyo gye bali ne baga nti buli lwakubiri ffenna n'abaana oba musomesa ali mu staff room n'avuga booda n'akolaki katuwulirize pulezidenti waffe kyakolaki kyagamba at the end of the day wandibadde teweetaaga kuba laale masindi naye oli aggajangu tukulabeko okulabako y'ensonga kubbo y'ensonga so kino kyogenda okubagamba byogenda okwogera n'okukola n'omubuuza nabbi Muhammad wasooka mumulabako nti oba Yesu saamulaba lwaki osinza byawandiikibwa nawulira gundi yaŋŋamba nti gundi yagamba nembeera mu mativu n'ekyo so society yaffe eno twetaaga ogikolamu omulimu munene nnyo Peterson omulimu munene nnyo okulaba ng'evaayo nkugambye obuzibu bwe businga nakiddamu wano nga ndi n'Adamu ne mugamba obuzibu bw'omuntu atamanyi bubi nnyo omuntu atamanyi mubi nnyo kuba ayonoona kubanga byonna babikola mbutamanya tamanyi ate tamanyi nti tamanyi watuukidde olunaku olwaleero abasomesa mu masomero agamu beediimye tuli mu kiseera kyakuzzayo baana ku masomero batandise olunaku olw'eggulu olusoma olukomekkereza omwaka abamu bagamba tetugenda mu keediimu abayuna tubagamba nedda tutambule n'abatambula paka nga batwongeza omusaala anti kyenkugamba kintu kimu when government wants to succeed to destroy a society ezifuula disjointed mu demands
kakati government mwe bali bagenda mu kalulu kali president yagamba ba science teachers mbongeza 2 million nya n'abaawulamu 2 kati owa science tafaayo olw'okuba owa munne wa arts tafuna ye muddugavu omuddugavu ye bw'aba afuna gwe ne bw'oba tofuna tafaayo wabula kye yeerabidde nti zonna zaamala okukola mu science class ate ajja n'azizimbamu mbw akayumba ono president najja n'azikimako omusolo rental income tax ne bino byamala okulya kakati the only way to succeed okufuga abantu abaavu disjoint them otya nti bannaddiini bwe bajja okusinkana omukulembeze nga bagamukole ssaako mbawe sente abawola ku zino abawola buwozi akwata omusolo guno n'alendi nga bano for some time tukiyita temporary lending atya nti bw'akwata omusolo gwammwe ng'ayita bano abodaboda mubadde mugamba ki sebo mukama waffe nga bwe bagenze ku birthday tubadde tugamba yo excellence fe ebintu bitulemye ate mugende mundage saako zammwe ng'akwata ssente gwe z'owadde mu musolo tudde ng'aziwola owa booda kakati bw'aziwola owa booda takendezeza musolo ku piki the only way president vuse teyeetaaga kuwa wa booda sente gy'omusolo ku piki kiri kye nabagamba omusolo omungi ku piki anti piki eyo egenda okutuuka wano nga ya 800 osobola ogiyingiza wano naye kati ono kyakola ababinikako omusolo nefuuka ya bukadde 5 bw'amala ogukuŋŋaanya bw'ati n'agutereka bw'amala ogutereka bano ne baavuwala. Do you know why modern society created money and tax? No. To govern people. For domination. Okay. Omuzungu bwe yajja bwe yamala okujjako obuyinza n'akusayiningisa endagaano y'olwenda mu ndagaano y'olwenda kye yasooka okuteekamu nti ntwala ettaka ekyokubiri ya introducinga ki musolo heart and gun tax. Abantu baffe tebasoma, abantu baffe tebayiga, abantu baffe okufuna historical data ono tebamukozesa kufumiitiriza ate bakwagala kulaale. One, to make a state, there are two things kye bakola. Ekujjako all powers of coercion nti oli bw'akwata emmundu anafuya abantu 3 n'abasobola omukuba oluyi. Era the only time people realize power nti the state can be powerless abantu bwe baga nti kati okufa tukudefies kati tuli abantu 5 bamututte owe mundu ajja jikasuka adduke kubanga bangi ate ba defies okufa ekijja kijje abafa ke bafa bawone nkulayirira Mungu eyankola bali abasirikale emitwalo 4 abantu miliyoni 1 bwe baga nti kati tuganye n'okufa nako tukukkiriza bali be badduka. Akedimo kabasomesa mu kiseera kino keetaagisa nzijja wali sooka oddeyo tutambule layini ku layini nti gavumenti bwe zijja okuviira ddala nkulaga nation government bwetandikibwa mu Uganda 1900 1900 wejja ateekamu 2 government takes over land ye ya crown mutuwe crown land eno nti ttaka lya government erijja n'eririsikira ekyokubiri mutuwe omusolo naye nga baasooka ki protection agreement 1894 ngene ya America gye yawadde kata byoya byanswa nti protecting Israel yagenza okulumba nga ate ebyuma bikola air defense oli yazikiza nzikize wali n'akuba ne basesebula kakati ne bano kye bakusuubiza gavumenti ababa n'obuyinza sinti baba banjawulo kuggwe ekisooka bakujjako sente nga babagamba tuzikuŋŋaanyize wamu n'osigala ng'oli mwavu bwe babakwata ne bazitwala kye bayita consolidated fund ly'eggwanika kakati bwe babajjamu mwenna sente bo ne baga kati katuziteekereteekere nga batemaatema pa kino ekyemmaaso kyange pa kino ekyewakati nakyo kyange pa n'ekyemabega kyange pa n'omukira kati gwe bw'okaayana ennyo ng'eno tetulya nga bakasukirako akanyama. The principle of bukunkumuka politics bamuyise batya ddamu principle of bukunkumuka politics
bwe bamala okulya ne beebajjagala bo ne bakwata omugaati ne bakuwaako kano akasigaddeko naawe n'olya kati abadde akaayana mu mmwe bamukasukirako kano akakungumuka k'akagaati yadda n'agamba bano nti biteredde abakulembedde mu lutabaalo nnyo olw'okubanja obwenkanya sente zammwe zennyini ze bakwatako ku ngabana ne bamusimansizaako n'akomawo ng'omwaguzibye disjoint them. When you disjoint them aganye mukange musibe. Why do states, why were they creating prisons? To create fear and for dominance. Badde manye kumala obumenyi bw'amateeka. Ate teeka akiri oba omenye. Teririiryo ya njawulo y'amaanyi kyovola nti etteeka ekkulu mu ggwanga eritalina kumenyebwa baliyita treason. Lyekulu embo kulyamu nsi yo lukwe. Kitegeeza ki nti okuyita maanyi okuwakanya oyo yeeyazisa obuyinza era nga bagiyita siko bawadde obuyinza ne bwe mwekobaana ng'ani yabumuwadde abantu abaabwewadde nga baabumuwadde ddi. Nze kiri nkunnyonnyodde ebintu bisatu. Ekisooka the power over the gun. 2 the power over land. 3 the power over your money. Okay. Kyova olaba nti principle esooka government ye creating kye bayita legal tender. Bw'oleeta sente za mini kati zikyakola bakuyita ki mufere. Bw'oleeta ez'obo tezikyakola tezikola. He who owns the state power determines which currency you use. Number 2 na determininga nani gwagenda okuwooza omusolo nani gwagenda okuleka nga tagusasula. Okay. Gwe tokimanyi nti eri abatasasula musolo bangi nga basuubula mu gavumenti ye nga basuubula mu ggwanga lyerimu naawe. Yes, nga waliwo no official policy ya gavumenti egamba omuntu nti gwe tukusonyiye omusolo. Bano benda babulijjo bwe mutesaako mu parliament. Omulala n'aganze bempakanya mu parliament ngamba gamba tukendeeze lumye omusolo kubanga ono we gumunyigidde kitegeeza ate ono atasobola tutuukako. Luli baleeta companies 20 nti zino zo tuziggyeko omusolo kuba zaasobodde okutuukirira president nga y'ensonga kakati Kateregga atasobola mmutuukirira. Opia atamumanyi ye nga bakwata nga bamuteekako agency notice ng'ebintu bye babiggalirayo. Sobola okusigira ekifaananyi ekyangu. Gw'okimanyi nti kati nali ngamba abantu nti ifris ejja basuula nga ngamba abasuubuzi muwulirize nnyo ebintu bye mbagamba. Namba 2 mulwane nnyo mujje twegatte tulabe nti tukyusa obukulembeze wano mu ggwanga. Abasuubuzi bali miliyoni 2+. Ng'abamu basaabaza bantu abalala balwaninga maduuka abalala balwaninga restaurants. Naye mbalayirira bonna bagenda kugwa omuntu ogwo omu ku omu. Omusuubuzi bw'oyingira ekibuga okolerera bibiri. Ekisooka gavumenti gy'owa omusolo, ekyokubiri landlord gw'owa rent. Ebyo ebibiri bw'oba tobiyinaako sse. Mark my word. If you do not have access to reduced taxes and you do not have access to rent free space, ne bw'onojja ssente wa ogenda kuzireeta ssente zibulire mu nnyingi ogwewo ofulumeyo only buying time. Just bayisabudde kyova olaba abasuubuzi bamalawo emyaka 10 ng'aloota gamba nange singa ngende e Canada n'enkuba ekyeyo. Nenge emyaka 10 agimaze akola. Anti gavumenti yeerayirira okubafulumya. When the official policy of this government ekugambye nti bassebo ne bannyabo nja kumakinga sure nti mugwa. Naye n'olaba abasuubuzi nze nabagamba sisobola kulinnya mu lukiiko lwammwe na president kubanga yakyogera lwatu nja kubasuula. Yakyogera jeyo records ze yagambye abaleeta kalifuuwa simanya muleeta biki okuva ebweru. Ono agambye bizinesi zammwe zigwe. Naye abasuubuzi be bamu sebo babayisaamu n'akabbo bacontributingire mu 7. Kakati abantu baffe gwe manya nti there must be a special case eri ku muddugavu kubanga ono agamba baffe ente awagala ejjambiya okugisala gwefukaamirira wabula agiweewe tagigamba ddayo olye nkulwanirira obeewo yeega nti mwe munoonya byammwe
at the end of the day kyekiri kyeggaa nti omuddugavu gw'olwana okujja mu muliro ate yagamba nsasula okunzija mu muliro osooka omuwa ssente njagala message eno etambule bw'oba oyina edduuka retail osuubula kuva bweru oyingiza muno maali nkulayirira gavumenti eno egenda kusuula maakinga ebigambo byange olibeera eyo mu kitanda kyo nga weetooloola ng'ogansereko yaŋŋamba saayina magezi gategeera kuwuliriza kigambo kye egenda kubongeza omusolo buli lunaku nvudde mu paalamenti nga tusigala tuteesa ku musolo tulwana abantu batono kati ffe tuvuddeyo mwe mutuuse ekiseera ng'olonda nga bw'oyagala gwali mu mbaawo ejja kusuula kubanga egenda kuteekawo abatema embaawo nga baayo era nga gwe tokkiriza kutambuza yadde embaawo olwaleero kakube kutunda manda egenda gateeka mu special licenses ng'erina beeziwa kubanga baagala okucreatinga cartels mmwe mugwe mufulume wabula mutuddeeyo mwesuddeko gwannaggambo gansereko oba onootutuukako ddi otugambe nkubuulidde wano owulira bw'oyogera kubaayo oba otegeeza baliwa abagikiririzaamu bali abasobola okugenda ne bavunnama ne batwalayo ssente bandya nabo kati gwe tolindya nabo anti mu bukulembeze wano mu ggwanga mulimu abantu ba mitendera esatu ekisooka bandya nabo ye ng'alowooza bwe bamusembeza ku lujjuliro aba afuuse wa mubbo ekyokubiri ne mubaamu bano bannyina bingi bakuŋŋaanyiza bingi era bataddeko ne ku mugendo gwabwe nti protecting our gains abo bagisoloozezaamu ne bafuna nga buli wamu bayita mu cartels ez'okunyaga ng'omwami ow'okunnyanja bw'aggambye at the end of the day okugoba abantu ku nnyanja nuuni yeebakubye emigo yereeta obuzibu n'ebyobugagga ebiri mu nnyanja ennyanja eyo baagisalaasalamu era bagenda gigabako pamiti bagisalamu batya njagala owulire ng'ebifo ebimu tosobola kuvubiramu omuntu yakitwalako pamiti nti wana amazzi galimu ensalosalo kati ate zigaana GPS nti mpita wano mpita wali anaagenda okuvuba mu wingi eyo alina kusasula nze creation ey'abantu okubeera abaddu nga baweereza balala a class of slaves kakati bannyina bingi bwe bamaze okufuna ssente nnyingi bagenze n'ennyanja gye bali mu kwegabira kakati class esembayo ye yaffe bannyangira abaagaana okukola ki anti ffe tuganye okuvunnama no sisobola kubanga domination kati I would rather die standing than a man on my knees bonagana okuvunnama onaalya ki be bano abasomesa abamu abavunnanye abasiru nkugambye oyo saagala asomese mwana wange tategeera aliwa ono eyazzeeyo mu kiraasi owagirako eddimu kaabwe 100% lwaki anti gavumenti dirwe bagibanja ng'emaze okufuna obuyinza oba ng'esaba buyinza ng'esaba gavumenti weesabira obuyinza bwe basinga ogibanjiza bano bazzeeyo okusomesa mwe temulizifuna mark my word bwe balibongerako 1,000,000 owaggira babeere mu keddimu it is just common sense when is government at its most vulnerable position when it is seeking mandate abaana tobabaliridde abaana sibabaliridde byakamalirizo nziramu mbaliridde abaana omusomesa talina baana abalina basoma tebasoma abaana b'omusomesa ate ye tasobola baweerera omusomesa tagenda mu ddwaliro agenda bw'alwala kakati kyekiri kye naggambye oddidde omuzadde gw'owadde omusomesa omwana gw'osobola okwejjanjaba ye tasobola kwejjanjaba yadde kujjanjaba babe it should be collective effort by even us the parents to send kituufu omusajja ono kyasaba kituufu kuba omusolo gwasabako gwaffe kyekiri kyeggamba nti bannayuganda beediima mu mpalo kati amusuuzaga kati obaabo beediima biki n'olwo bwe lutuuka ifurisi yoli gwe naggaye nti ifurisi baamuleese
paka kwa renting ennyumba kannesekereko senkerekejje nabagamba nga nti ekiri atabaala ne yasigadde waka kati bonoba ogabanga lisiiti eyapangisa ennyumba giyise mu ifris kuba ku mutwe kuba mu ngalo ogamba abasirwa babadde baga nti bafunye nnyo bagenda kutakisinga until omuddugavu ono ayina kutegeerera mu bulumi. Okay. They don't understand and they don't know who is for them. Okay. Because buli bw'obagamba nti kino nja kijjawo nze nakiddamu nakibagamba I remove ifris. What would be the interest of every musubuzi to contribute in a campaign of someone who says nti I'll remove this badduka bagenda kulyamu KFC? Please mumulye n'abaana bammwe. Naye it is temporary. Ko 13 Radio 4 Ensusuzi ne Radio 7 ne Radio 8. It is temporary. Bano nnyonyi terima muwembe esanga mulimire buli omu bagenda kumukama paka bwe banaabakabamu omusaayi. Kale katujje katono nnyo president tungereyo ensonga zino. Owa restaurant kampunzike ne kino. Waliwo mukwano gwange sijja kumwatula owa restaurant. Bamuganye nti baagala ifris receipt. Naye musaasire. Ekisooka VAT kitegeeza omusolo gw'oyambako okusololeza gavumenti ng'ogubinika ono asembayo ng'ogujjako ono akusapulayize kye bava bakiyita input output. Mbuuza omuntu wa restaurant bw'aba agula amatooke ng'agula amatooke ana agagula mu katale wakatale amuwa lisiiti kati VAT amubala atya? Sibyaliko kitegeeza ye alina omusasula. Kitegeeza owa restaurant ono agenda kugwa. Remember ono yeewoze apangise ekifo ateeke mu restaurant oyo naye agwe. 2 ono atunda omusenyu gw'ebiwayi kubanga abazimba sindi buli omu aleeta Sinotrack. Oli agandeeterayo ka pick-up oba ka erefu ke naasobola nti aleete ifris receipt okutunza oba ow'ebibajjo by'amayinja g'atunda kwaringi business. Bannaye mbabuulira abali eyo gavumenti eyagala okusuula bannansi eyita mu musolo ku bibiri bw'emala okubasuula nebafuuka abaddu abasabiriza. Olwaleero walabye abagenze omukulu ajaguza emyaka gye egy'obukadde mungu gy'asobodde omuwa 81 bagiyita gya buto mbu naye nga bonna ababaddeyo wallahi bali mu kusaba. Can you believe it? Boda union teri yazze mujjagulizaako naye buli yasitudde ng'aga sebo nkusaba ng'omusaba kuziriwa ze nnyini yazikugjeeko mu musolo mu mafuta n'akuyamba n'azikuterekera kati bazze bali ku maviivi. Taata tuli wano tusabiriza tukusaba otuwe mu saako zaffe. Laba omuntu amaze okujjako wali wegayiriddeko akubbye ate akuddize kyatutte badde bagenze kusaba sipiiki zonna wawulidde yagaba eyamugaye nti nkuwa ku birthday abantu bakuleetera birabo si bwe kiri nga bajaguza amazaalibwa ago keeke ne bazireeta bano bazze naki ngalonsa. Kakati omukulembeze bw'oba tosobola kufumiitiriza n'ogaa nti mube nayise bonna ate bazze kusaba nze kubanga ye ayagala azimba ekifaananyi nti nze agaba nze kamala byonna nze ayina obugagga bwammwe kwaya bukwata n'aburitaininga trying to build a monarchy nti is a king a modern day king nti bwe mmala okubajjako ngamba raidinze kakati kambaddize mu bumpwakimpwanki kyovola nti ababaddeyo ab'obutale yo excellence munnaye naffe tubadde tusaba naye ng'omusolo ogwo gwennyini kyovola bannagaye ababooda listen bwe nali nabo ne luli nti ababooda ono temumusaba mumugjeeko state power yasabe mmwe kubanga omusolo guno gwennyini gwe muli mu kumusaba bw'agujja ku booda oba tokyagisasulira miliyoni 12 eya looni eba ya miliyoni emu emitwalo 10 jako omusolo ku booda eno nze ngivuge nga sikwetaaga. Kakati ye kyateekako is to use the state weapon of taxation n'akubinika omusolo bw'amala ogukubinika n'amala najja n'agamba nti kola sako jangu okombeko wano
tikombako wano kwata ku ngatto yange tigwe nkuwadde ate nazaabaazi kwazise yayongedde okukakasa nti egenda kwongerako ku bungi bwa district eziri mu Uganda ziwere 105 egenda kwongerako district endala 4 n'okutongoza Tororo ng'ekibuga ebimu ku ebyo byezeetongoza nakyo kyegatteko kino kigasa tubadde ne district 146 bwetwongerako 115 obuweereza bweyongere bannayuganda bongere okufuna obuweereza obugumidde kakati kankuweyo ekyokulabirako kimu abaddugavu I think ffe kizibu gye tuli kubanga nabagamba when a country lacks a mission and a vision ne strategic plan ebeeragawa. That is why buli kaseera ekulanga bwesanze olwaleero kankwe kubanga ebintu ebisinga byandigiddwa mu census UBOS Uganda Bureau of Statistics bwebaawo buli luvannyuma lwa myaka 10 ebala abantu negereka obwavu bwe butuuse negereka basinga kuba mu business ki negereka enamba yaabwe negereka na mirimu ki oba nekubalira emirimu ki abantu bannayuganda abasinga gye balimu abannayuganda kumpi ebitundu 6 ku buli 10 bali mbya bulimi nga mubatambulira naye ebyobulimi ebyo nga kyetuyita subsistence yes jennimawo gyendya kwegaba bakiyita survival singa sirima nfa oba ontegedde kyegambye nkiraba kitegeeza eyensi ebe bordaringa ku kye bayita poverty kiva mu poor kuba pimira obugagga bw'ensi ye scheme of survival omuntu yenna gy'asobola okusurvivingirako obwensi yonna ewamu nti mu kyagi ky'ensi Uganda singa wabeerawo ekigwa kitalaze nga kyetwala emyezi 6 nga buli munnayuganda takola olowooza Uganda esobola kusurvivinga emyezi emeka mitono reserve za Uganda tezisoboza kusurvivinga myezi 3 myezi emeka 3 obugagga bwa Uganda busobola jima zaako myezi 3 kati katukize ku muntu wa bulijjo gwe munnayuganda ali eyo agenda mu kalulu kano okulonda singa opima mu obugagga bwo bwoyina nga totunze wabula nga n'okutunda tekuliwo nga bwe twali mu covid sente mu savings zo ezisobola okutaasa singa okedde enkya n'olwala nga gwe semaka abaana balina okuddayo ku ssomero oyina okulabirira ewaka oyina okugula ebintu ewaka naye nga gwolwadde golowooza amaka ago gasobola kuwangaala bbanga ki nga tegannasasika waliwo wano mu Uganda nga abantu ku buli 100 katubalena ku buli mutwalo temuyinza kuweramu bantu 2 basobola kwesustaininga myezi 6 nga tebannatunda kye balina nga tebannatunda kye balina nazaayo abaana ne basoma n'abaawo nga talina wakubye essimu n'atambuza sente mu Uganda wano tebaliiwo tessimu eno obabuuze nti osobola okuyimirirawo okumala emyezi 6 singa bagaye nti bamututte mu ddwaliro emulago nga talina kike kyatunze obanga waliwo mu ddwaliro lye bamututtemu n'asasula bbiru y'eddwaliro n'abaawo n'amaka ne gabaawo eggwanga lyendi mukubuuli lyeggwanga ng'okuva e Masindi Referral Hospital Regional Referral paka e Hoima paka e Mubende paka e Fort Portal temuliimu CT scan nga bwogwa kwa accident balina okurifalinga ojja emulago okukuba ekifaananyi okulaba oba omusaayi gukuyiise mu bwongo ng'ekikujja eri kifaananyi gye bayita CT scan ekitunula mu magumba ekitunula mu bwongo balaba oba omusaayi gukuyiiseemu bakutwale mu operation ekubikkula obwongo oba nedda naye nga ne Dr. Muhumuza omusajja gwe mmanyi musaamu nnyo ekitiibwa akulira basajjonizi bonna surgery department musajja wattu taweza basajjonizi bawera 50 mu Uganda yonna basobola okuperforminga surgery ng'olina kubeera ku list
olinde ba Dr. Muhumuza, Dr. Senyonjo ave Mulago, addukeko musajja wattu Nakasero, addukeko mwaye Chike, addukeko kugenda kubikula baatise bwongo oba kuba bikula bwongo nti ono yafunye stroke. Abampuliza stroke galinga amasanyalaze aganakuyitamu aga pressure ne gakugongobaza. Okay. Either full omubiri gwonna oba partial oluddo olumu. Okay. Bino byonna biva ku ki? Anti kakati government gye tulina yeyoka esobola okugabula omuntu emmere gyetasobola kulya. Tepulaninga kino ne bannansi atulira kyeri mu kkola kasitema lokuwa esiringi omutwalo ate ekwagaza ki kyeri mu kkola wano yakugula ng'egenda mu kalulu ne bakwata ne bawa t-shirt ne baleetera abayimbi ne babayimbira ne bawa n'emmere mu kibanja ki kulaale mu kibanja ki kyaggwera kulaale wali yayogera ki oyinza okubuuza abantu bonna yadde abayise mu bumyufu bw'ebibiina ebyenjawulo nti mwe puroguramu yammwe mwasuubiza ki nze gaye nja kujjawo ifrisi nja kusaawo single tax system nsaba omusolo gumu baguyita sales tax income tax njize ku 2% kubanga ye rate of growth netolabye mu nnaku ezo uliriza soko ule tombulira sawa minisita uliriza programu zange yagambye don't talk about sawa ebitundu nkaaga muveko bibansuubiza banna Uganda babikoze discussinga bwe baba bikoze banoonyeza akalulu banoonya kati kwongera kukola birala oyinza okumbalira kuba mu bye baasuubiza mu gundi ewedde bagamba nti bwe tunaagendera mu 2026 nga buli Munnayuganda ali ku middle income status level kitegeeza asobola okubeera n'obukadde 10 ku akaunti nga bw'aterese mu saving. Njagala mubuuza abo abasuubiza ekyo ekisuubizo buli Munnayuganda tunula ku akaunti yo inako obukadde 10 kati bazze nti to protect our gains kwe mu gains oyinamu mu bibafunye ego oyinamu mu bafunye tuze tukuume ebyobugagga bwaffe. That is why nali nkuga nti we need a debate. Okay. So that politics should be a contest of ideas. Abantu bonna batuule eri Mwami Museveni ali wana abavuganya abalala bali awo tuogere eri ensi esalewo. But it cannot be a contest of who has most money. Ng'omu akwata bukwasi musolo n'akwata gwe yaggyeko eggulu ku mafuta n'akubira Bank of Uganda n'ayita bano naga mubadde mugamba ki basi mbawadde obuwumbi 3 how ozijja wazo obawa no way akutta omusolo gwabwe agujje mu consolidated fund abawaddeko as panado to sedate them kuwonyaako bulumi morphine kyono kanso bulwadde bumuluma nnyo mumukube morphine aleke kuwulira bulumi naye kijjeewo bulwadde busigala bulya busigaddewo. So at the end of the day ensonga eri gyoyogeddeko nti president yayise abavubi tennyanja abantu bavube wabasanga bavuba si kubayita abavubi tebaaliko baavu era tebasabangako bisente bya bisaako. One yakozesa kimu deprive them of their livelihood. Abasajja bavubi babadde Entebbe okedde enkya bonna bagobye ku nnyanja mu Ntebbe tebalina we balimira ogyeko abavubi abasukka mu 3,000 mu 4,000 mu 5,000 omuvubi alinga wa boda alibwako gwe babajja naye ayina koloni y'eryato n'alibwako bano abakola bu restaurants amaato we gagobera abakyala abafumba emmere na biki byonna nti bw'ogenda ekigungu be baliwo bw'ogenda ekasenyi be babaddewo yeyo fishing economy n'alibwako bano babadde asapurayinga nti ye bw'amala obivuba n'aleetera bano ababitunda then ne factories surviving low. Do you know how many fish factories have closed? Creating room for only bannaffe abava ebweru. Yes, our China very strong. Yes, tukimanyi they're one of the strongest economies. But why are they in fishing? Kuba bo be balina okutwala ennuuni. At the end of the day, sente ziva mu nnuuni mu nsi yonna zibalirirwamu wakati w'obuwumbi 6 ku buwumbi 8 obwa dola.
Uganda bwetafunana mu mwanyi. Kakati olutalo luli ku nnyanja si nvuba mbi bakuba bano bave ku Nuuni bo babeere nga be bagitwala n'Abachina. Si nvuba mbi? No, kubanga bweba nvuba mbi gavumenti egaba obutimba. Gavumenti ekwatega ya tusudde nti ebadde envuba mbi tiyagundi tikatugaba obutimba tu gwe tokwata ono eyaleese obwennyanja obutono kwata abugula buli gwe tunaakwata ng'aguzaako ennyanja akatono tujja musiba emyaka 9 byebikozesebwa biyitawo kubanga ono abutunda wuliriza bw'anaaba talina market tajja kuddayo bivuba biri so at the end of the day n'ebireeta n'envuba embi poverty kyaba bavubira ku ttaala because bw'amulisa ettaala obwennyanja nga bukola ki nga bujja kitegeeza there is demand naye obuzibu we buli Nuuni kyova olaba baggaagwe tosobola kufulumya Nuuni why is an export ayina ogifulumya yokka nti basayininze pact hidden agreements ne China kubanga China mu pharmaceuticals mu Nuuni muno mwekole eddiba lino eriba ku kapiso eno gye tumira Nuuni. Era ngenda nensekerera nasangako omunyankolo omunaga nze sirya kyennyanja ne mugaawo oli musiru omira kapiso nti ndi ku kapiso zemmira ne mugaawo oli ekyennyanja nga tamanyi ignorance nyina gwe nasanaga fete tulya byennyanja ne mugaawo oli mujega kakati president yagenda naga nze sirya byennyanja n'omubuuza wali omize ku kapiso nti ye wamira kyekyo Enuuni gye bakozesa okukola ki kapiso why Enuuni eri dissolvable edissolvinga mu ki mu mubiri gye bakozesa okukozesa wuzi ezitunga omuntu bwe baba bakulongoosezza ze zikola ki do you know how many people be bakolako surgeries mu nsi ezeetaaga stitching bangi kubamu awo calculator in the whole world ogenda mu bantu abasukka mu miliyoni 10 be bakolako surgeries every year naye nga ani alina production line eyawuze ezibatunga ki Nuuni waliwo dissolvable substance bagiteekawo buteesi kati tebakyateekawo wuzi bagigatta Enuuni eno n'ebidissolving ebiringa gaamu ne bagisiba 3 bagikozesa okukola gundi zino bwe ziba ziyiisa amaviivi gano bwe gaba gayiise enseeso 70% abantu bwe bakaddiwa ne batuuka emyaka 75 and abazungu n'abajapaani n'abalala balina aging population baddamu ne babazimba amaviivi gano ag'omu magulu ne joints kitwala over $1,000 bakozesa Enuuni 2 ekitegeeza demand weeri ey'Enuuni etagenda koma kiddemu nti etagenda kukola ki etajja koma etagenda koma so it takes men of knowledge to build a nation ekitegeeza n'okubonabona kw'abavubi tekugenda koma kubanga demand weeri anti bano bo buli wali ssente bajja bwe banaabaga nti ziri mu kasasiro bajja bagate muddayo okuyoola kasasiro bo bamweyolere bajja gatuleese investor ayoola kasasiro mark my word nkiddamu these ones want to create a slave society mubeere nga mwenna mufukamirira bo nga babaga basi gwe katukuweeyo basi katukuweeyo ekyokwongerako district okukanya nakyo kya busiru South Korea has 51 million people it has 22 administrative centers 22 Uganda has 45 million people 0.9 between that and 50 mwina districts 146 zaaki the issue is not administrators the issue is the services when you create an administrative unit you create more demand for abakozi b'otalina kakati gavumenti yemu yajja negamba tukendeeza ebitongole bya gavumenti kye bayita rationalization era tugenda okujja abantu abamu ku mirimu kubanga ebitongole bingi tebiina mugaso bitwala ssente nnyingi nkubuuza za bwereere is it important okuyita Wakiso oba Mpigi district ng'ogiwa buwirinnya oba n'ogiyita city naye nga tesobola kufuna ssente zizimba luguudo what is more important construction of a road
or naming of a place. Kuzimba luguudo. 2 abantu b'e Masindi baagala ddwaliro nga lirimu amasannyalaze lirimu n'abasawo. Do they need to be called Masindi district or they need a hospital? Buweereza ddwaliro liryetaagisa. Exactly. Common sense. Kyekiri kye nagambye nti omusajja omu yagamba nti boddira omuddugavu n'omuteerawo eryenvu n'omulaga n'essente atwalawo lyenvu. Lwaki? Obwongo we bukoma ku lyenvu. Tamanyi nti ate ssente zigula ekiwagu n'okuzaalamu ssente endala. Nkubuulidde. Era omulala yagamba nti boddira obwongo bw'atamanyi n'obuteeka mu kanyonyi kabuuka kadda mabega. Lwaki? Kubanga obwongo bulowooza budda mabega. Okusinziira ku minisita kati nkulaze Rafael Magezi. Ulira South Korea $1.7 trillion ze producing. Owulira eyina 51 million people. By independence oba by 1962 katugambe Uganda we yafunira independence. South Korea yali etusingako obuwumbi bwa dola tugambe nga busatu. Si bungi nnyo. Olwaleero bw'olaba ensi zino ebbiri emyaka 62 later mwenanga ne population pattern eringa yemu bali bayina 1.7 trillion zaki eza dollars ze bayingiza. What did they invest in? Number 1, education. Batandikirawo ne bagamba value a teacher muwe sente nyingi, you will get the best product. What builds a nation? Men of knowledge. Therefore ensi yonna nga terina kye yakoze investinga in imparting knowledge, human resource capital development. Wano kiri kitya? Ate kiriwa. Nkugambye omusomesa wuyo bamutaddewo nti ayagala kumwongeza ono n'amugaa tusobola okuweereza abaala DC ne basomesa. Kakati naye omuddugavu olw'okuba tetulina shared mission and vision abantu bonna bandivuddeyo ne bagaa no sooka kumusomesa kubanga gwe ne boonaatwala omwana mu ssomero n'omumalako miliyoni 2 ng'omusomesa agenda omusomesa talina moraalo nga ne byamusomesa bifu naawe oba okosekose mu gaalumonde ye 10 times 0 answer eba ki? 0. A teacher that is not motivated akuwa product ki? When a teacher is not motivated what product do they give you? Akuwanga omuzadde wandibadde concerned nnyo nti omusomesa tali happy. Going back to class tekitegeeza nti this man is happy. It translates in your kids bagenda okubabaddiza nga bonna bali mu kutwakinga ewaka kubanga reason ki? Omusomesa akusomeseza omwana netamanyi mission. What does Uganda want to achieve? The global demand eyaba plumbers erimu over 1.5 million plumbers. Uganda producing aba librarians. Librarian, Bachelor of Librarianship simanya naki. Naye nga plumber ne bw'aviirawo mu P7 n'asomera emyaka 2 by senior 3 he's earning. Why are you wasting the time of this parent? Plumber whether male or female is globally required. Abali ebweru bananjulira okubira plumber ng'ennyumba yeetonnya asooka n'akuwa wiiki okujja omwagala amangu naganja kukolera $10 buli ssaawa ate nnindaako. Amakulu plumber oyo tomusaba na certificate kubanga enju eriikinga ebintu byo byonooneka byabuwanana ekizimbe kiriikinga. Tomala na mubuuza bumanyirivu na bukugu bwalina. Obuzizaako kamyufu alinnyo omuti certificate obw'oyagala buweereza masanyalaze gaddeko gwali omubuuzizaako. Kwaba abalinnyo omuti kuliko alina diguli tekuli kuliko alina diguli simanyi. Wali ogenzeeko n'owulirayo diguli ya kamyufu electrician. Wali electrical engineer gyeri electrical engineering is broad. Naye ono ali practical kamyufu gavuddeko muli ennyumba mmeka 10 kajje najja n'abaga bwentunula wali katawutu ya gundi erayika ye yakubye najjayo simwalo oginaawo ndi mitiyana eri kummeka 85
bajire mu 5 kamyufu kinana mwemeka nadda n'abaga mwina waawe kinana muzeyi tulinawo wane ensanvu akangende nedda tuziwezeza buli nyumba erete 8 oye kamyufu nga yetololamu akomawo nga agazzaako mweke nnyini mwe mubwebaza yakoma mu senior 4 oba 3 n'asoma electronics awo Uganda we yeetaaga be bali practical ensi be yeetaaga si Uganda yokka ensi zizimba high rises zeetaaga fire marshal kubanga ekizimbe kisobola okukwata omuliro kitegeeza ku buli kizimbe e Dubai ku buli airport balina fire marshal osobola okugugolingiraawo asomera bbanga ki to get a fire marshal certificate. The basic certificate mukubeera fire marshal takes 1 day olunaku lumu naye buli lunaku okubeera ku kizimbe basobola okumuwa emitwalo 2 ku 3 kutuula butuuzaawo naye ng'obukugu yabufunira mu lunaku lumu value bo bavaluinga ekizimbe kino nti wabeewo omuntu ng'atunuulira kubanga kuliko apartments 200 e Canary Wharf kuliko abantu bagenze kola ennyumba zaabwe singa zikwata omuliro ani asooka okukola fire alarm ani alaatinga fire services kitegeeza ati buli bw'osukkawo fulo 4 teekawo fire marshal kubeerako ba fire marshals 8 ku kizimbe kimu bwe kiba kya floors tugeze 32 how many fire marshals would you need egyo emirimu giri awo kakati wano bagamba nti omuliro gwakutte gwamazeewo emaali yaffe ya buwumbi yes kubanga gwohayalinga asikaali gwolowooza nti ate ye muzinya moto yajja okuzikiza omuliro byonna nga yagenda obikola. There is a reason why there is a fire marshal. There is a reason bano ba handymen plumber electrician omwana omumenya ng'omutambuza luutu nti newammwe mujaguze ku degree sooka omuwezi no practical skills ensi ze yeetaaga nti atya nti asobola okuzimba akayumba k'enju akayumba kaki k'emmotoka building. We are in a phase of construction for the next 300 years. Who do you need? Masons, builders, bewetaga, plumber, electrician. They have jobs every day. Webali nnyo badire ddala president omuntu atalina mulimu ku kyalo bamuga agenda opootaawo. Why? Lwaki? Kubanga amanyi alina obukugu. Ensi eri mu bulimi egenda kwetaaga fertilizers. Where do you invest? Ensi eri mu bulunzi egenda kwetaaga animal feeds. Do you know how many dogs are in the UK? Do you know like nearly buli bw'obuuka ennyumba 4 out of every 5 homes 1 has a dog. Omuntu eri yerekereza okulya n'aliisa embwayo. Kitegeeza demand for animal feeds egenda kuka weri nene. It's becoming a lifestyle abantu okuwangala n'ebisolo. Abantu batrustinga nnyembo okusinga omuntu. They talk to their animals. They relate with them. Kitegeeza nti abantu bano just a second. Abantu bano bagenda kuba barelatinga nnyo n'ebisolo byabwe okusinga abantu. Vaccines bona abo vaccinating omuntu olina okuvaccinating ekisolo kuba waliwo obulwadde obuva ku kisolo ne budda ku muntu. Byonna byetaaga banabikola. Yes, kakati bagambye nti ono omusajja ye trainer w'aba pharmacist. Is a professor in veterinary medicine. Mukwate nga akalira. Invest money in research. Kakati ebyo byonna ekyo government ekikutteko abali mukungamba mukwegatta nabadde ndaba minister twegattire kwa ideologies ezo. Nabadde ndaba minister Musenero jo babadde baggulawo omwoleso gwa science ne technology ku emunyonyo wano yagambye nti kati amaanyi Uganda geetaddewo mu teknologiya gwe nga bw'ogalabawa gali mu kika kya waggulu nnyo era kigenda kuyamba Uganda ne Africa yonna. Ekimu okyogera kiralo kiraga amaanyi Uganda geetaddewo mu teknologiya wa nga bwe producinga ki. Start with the basics.
mu basic infrastructure ya technology mulimu bino wammanga. Either you produce the hardware. Mbulirayo hardware kanyambo omuntu wa bulijjo. Basebo ne banyaba abampuliriza. Mpe simu eno gye bayita hardware esimu. Oba computer. Uganda producing achi. Two, or you produce the software etuulako. Software aliwa. Aliwo. Three, you produce the storage. Nti bino ebintu byonna bye tukola babistoringa somewhere. The richest company now in the world ey'omugagga asinga eri mu bino bibiri wammanga. One, producing a graphic cards ezikozesebwa ze tuyita chips. Ze muita chips, computer chips. Bagita Nvidia. Owulira? Oba eyo yokka bwe bate producing ekyo ng'ekola storage. Abampuliriza storage kitegeeza ekifaananyi ekyo kiraba bw'okikuba ne bakitereka mu ssimu yo. Ye store ebitereka. Files zo wozitereka na buli kimu ensi yonna okugenda okujjayo mu bwongo obwo ina storage. Storage yo mu bwongo obwo eri ene emabega mu sekalootera. Konkona. Ku cerebellum. Medulla oblongata. Ye wali storage yo omutwe gulinga computer. Nti guina processors. Okay. Nti eno frontal lobe bwe kuyamba ne protecting omutwe ng'eriko sikalu ekaluba. Naye mu maaso gaayo eina byesensi nga kyovola ba maaso gali wano. Immediately nerves zino ezisooka zigenda mu frontal lobe ne zibeera interpreted mu occipital lobe ne zigenda ne ziterekebwa mu sekalootera. Eno eri emabega. Kaakati ne computer eno wetugenze mu science and technology you invest in the following. Ekisooka oyinza okugamba nti nkola hardware. Uganda ekola essimu, ekola motoka, ekola siriko owuliri assemblinga motoka tezikola nga bwe yakola ki. Ate bulijjo batugamba bazikolera wano. Tekola teyina kyekola naawe. Egatta emmotoka ebyuma by'ejjeeri ereeta omupiira negugattako ne yabumba ki. Teyina just trying to reinvent a wheel. Gwe motoka ya Uganda kijoovuga. Uganda ennungi ekola emmotoka gwovuga eriwa. So toyogera ku ebyo birimu malya ga nsimbi. They just wanted to divert money by creating certain bogus things nti waliwo gundi kira naye birala. Tebakola motoka. Baasemblinga motoka naawe. So awo tuvuddewo. Naye nkulaga nti mu technology you build the following. One, okay, oyinza okukola kino kye bayita hardware. Oba n'okola software ye programming yetuulako. Bw'omala ekyo bw'oba tokoze ebyo wammanga oyinza okukola accessories nga bw'onoolaba eno kava y'essimu. It is a what? Accessory. Oba charger. Oyina kyokola? Okola headphone. Ku byonna tewali kikolebwa wano. Okola speaker. Mu hardware toliiyo, mu software toliiyo. Ennyanja gye mukuba gye mugobako abantu erimu sirika sandi ebukakata. Mwandibadde mukola glass. Kati bino minister byagamba. Nabuuza tosaagala ombuuze kuba minister. President yagamba minister be ba fishermen. Tombulira abo. So glass eno gye tukola ebeera ku simu, ebeera ku computer. Okulaba nti America olwaleero President Trump yagamba nti okureducinga reliance ku China at least to creating a glass factory gye bazizaawo I think Pittsburgh. Kubanga glass eno is an integral part of everything eriko okuslidinga smart technology kuno. Kakati mu byonna kampuni endala ebeera mu infrastructure ya technology. Either Uganda eyinza okugamba nti mu infrastructure we are internet suppliers. Oba tukola optic fiber cables ezitambulirwamu internet. Oba we have what we call data centers. Kiddemu data centers ezo ye wali gye bayita storage yonna gye bastoringa ebintu bino. Gwe byoyita n'ogamba mpeereza ekifaananyi kyange kye neekubya mu gw'omunaana. Kyova olaba nti bagamba bw'onyiga nti about
bwogenda mu simu n'ogibuuza about ekubuuza nti storage y'essimu yo oyina 2 terabytes era essimu bagiseera okusinziira ku storage ene computer device eseerebwa okusinziira ku maanyi gaayo aga processing processor level eyina processors mmeka 2 storage era bw'oba toyina storage ogenda n'ogigula either ku Amazon Web Services oba ku Oracle kyova owulira nti waliyo omugagga omupya eyayisiza ku Elon Musk obugagga bwe buli mu ki storage services ogenda n'akuterekera kubanga essimu yo teyina maanyi gatereka bino byonna oyina okwewolako wobitereka ennyumba yejjudde ne weewolako store ya muliraanwa kyova olaba nti today artificial intelligence eri driven on data storage ostoringa data ono n'omufeedinga robot eno gy'olabanga computer n'ogibuuza osobola okumbulira abantu bameka abaakalya emmere mu ssaawa 2 egenda ne mweri mu data banka kyova olaba omwami oyo yagaggawaliddewo kubanga tugenda kuba tutambulira ku AI. AI kitegeeza the ability of this robot to give you within microseconds nekuwa kyoyagala within microseconds. Mbuulira abaana ba Uganda abagenda okulya emmere olwaleero abaana 37 kubanga ejja kubiri bye baatereka nekubuulira behavior yaabwe nekubuulira ne boogenda okukola. Nga tumaliriza ku nsonga eno Minisita Musenero yagambye bw'ati kati nga Uganda naddala mu myaka gino nze gye mbaddewo nga ndi mu kitongole kino nga Minisita wa Science, Technology ne Innovation, Uganda edduka misinde egy'ekikumi kubanga ebintu bye tukoze okubikola mu myaka 4 guno gwe gwokutaano biwanvuye nnyo. Weewaawo waliwo ebintu bye twasangawo naye nga galinga amazzi g'osanzeewo nga tegakoze mugga bulungi ogatwala mu nnyanja naye kati oyo minisita eyagula emmese ey'esente mmeka yagula emmese ya sente mmeka kozi bwali bukadde 7 jako ampuliriza tuli ku Radio 4 Radio 7 wamu ne Radio 8 ekyo lwaki kyegaye kyangu okulimba atamanyi kubanga omumanyi tosobola mu technology you run on the following: either you invest in research gye bata invest in them. We can even talk about agricultural technology. Kanjikuwe simple ekisooka mu agricultural technology dira abantu abakola weather resistant or disease resistant crops temubateeka mu sente genda olabe ba research ababasasula sente mmeka. So there is no investment in research. There is no investment in production centers. Nagamba omuwala eyazuula food preservative munna Uganda bamutwala the Netherlands. Yali wano omuwala nga alajana nti bannange nazudde spray nga bw'ogikuba ku kimera kimala omwezi mulamba nga tekinnavunda. Wano tebamulaba mu value. Akozesezza bwongo bwe tayina laabu z'asobola kugendamu. Bw'ogenda abasajja batwe Makerere bayinawo laabu ntono n'abantu tebasobola kusustaininga ne chemicals teziriiwo. So we have innovators here, but the government cannot support innovation. Kyova olaba kankuwa ekisembayo tumaliriza Electoral Commission bwe yagenza okugula ensi gye bagaa nti erimu technology bagenza okugula biometric verification machines bagenzeewa si China. Musenero bwe yandize mubuuze maama nga tunnayogera bwe mwagenza okugula obuuma just to verify oli ateekeko eki omugenda okukola 226 babugenzeewa China naye nga netteeka parliament tennaliisa. Singa parliament tuyise etteeka ne tugaa tebukola zo sente z'omuwa omusolo zaakoze eki abaakubye eddiiru baalidde buwumbi 240 ez'omussiru omugezi yalya. Ampuliriza ndine President Nsereko owa EPU era nga agamba nti emikono bamaze okugizzaayo mu kakiiko k'ebyokulonda balinze lunaku kyemmanyi bwekijja enteekateeka lwe zitandika ez'okwewandiisa kakati awo tulyoke tulabe mu kiseera nga mweteeka. Oyinza okuŋŋa nti njagala kubeera ejentiwo oba okuwerekera staff
oyinza okuba ku namba y'essimu eno 070 put Mustafa's number 0 Samora has it 070 kabagirete 070 sigenda maaso okujja kongeze bogambye ate 070 08 5 M59 070 08 M59 0708 785 159 Naba bagala okubako ne kibawaayo agikubako nga ayagala ayagala maybe okumperekera obokola contribution you're invited to make any contribution mu kiseera kino ebibiina by'ebyobufuzi biri mu kweteekateeka PFF ne ANT Mugisha Muntu bali mu kwogerezeganya n'ekibiina kya NUP basimbe babeere mabega g'omuntu bagaliza birungi singa bakutuukirira oli mwetegefu beegattako nze siina buzibu naye tebannantuukirirako bonna naye njagala nkuweeyo kino ekintu kimu I don't think it's appropriate okyogerako bannaffe abamu abagaa nti tebajja kusimbawo mukulembeze wa ggwanga mu kibiina kyabwe kineewunyisa ate bo be bagaa nti baatuukiridde ebibiina ebirala of course ewaffe tebannaba tutuukirira kye baatutuukirirako ndowooza kimu nga batusaba tubawagire ku bwa road mayor nga baga bannaye temutwerabiro tuwagira kati simanyi ddirwe ekikola alliance gye bazimba ekola n'owokka oba ku bo nze sikola alliances ziri selfish no I go for values ebirowoozo byange mubiwulidde Munnayuganda ali yayagala okunneegattako fine please come along okay atayagala oli waddembe okulonda ekirala kyekiri kye nagamba for me it's quality nze siri selfish kyovolava ne mubiri ebyaliwo mu kalulu kali bano bwe bakola simanya DP block begasse ku kino saabigendamu nze nyino nze ndi wa mugongo gwange nze sitwalibwa mu kisero bwentyo togenda lwabangi sikikolangako naturally that has been me okay. Follow me because of my values if you so wish I'm hopeful and willing to listen. I listen to everyone and my door is open. If you think my ideas are great and we can carry them together forward, the voters are there. They can join. Abantu bano bandyagadde okulaba kiri kyolaba nsereko bannaffe kye bakola I don't think kiri n'atuwala opinionize okuzigoza bali naye tekiri mwoyo mulungi olaba it's just selfish nti buli omu bamulekera akafo nze ate siriwo akafo nze ndi wa sacrifice I've always sacrificed my comfort bali bakafo for better yes for sure you can see it mbu baagala kwegatta ku NUP nti biriifu yaabwe yeeyo no if they wanted to join NUP I think bandigenze mu NUP ne batakola kibiina yeah it's just selfish ge mazima boba tunula bagala gandi kati bwe tuba bwe tuti n'abawagizi babali bayinza okufiiringa free otuwagira for me I believe it would be good if it comes in good faith I don't see good faith out of all the groups mbubagala kwegatta mu good faith ku challenging a President Museveni I think they want position consolidation akubuuza nagamba nti tunuulira Bobi Wine ne Jeno Mugisha Muntu nga Mugisha Muntu akolera wansi wa Bobi Wine nze ekyo si kifaako buli omu asobola okukolera wansi wa munne teri kitasoboka kubanga era ne Bobi Wine bw'atwala obukulembeze they are generals mu magye abalina omusaluti nga nange bwe mbutwala they are generals that must work because generals are there to serve the people. It's just another profession like doctors have. If doctors can work, then why not? What is so special about generals of the army? Okay. Because everyone can be recruited in the army and rise up in ranks. So nze ekyo kye ndowooza that is everyone can work under
Okay. Another person. The issue is the shared goals and ideology. Not the issue of gama anti kati batuulira anti kati tuli wamu. Then what? Abadde tagenda kulonda n'alonda. Someone should vote for me because of my ideas, because of my program, because my program is different. Okay. Mr. Chagulanyi's program is different. Mr. Muntu program is different. Yes, I would be open for talks of negotiations on how we can make them better, since we are trying to wrestle a single person out of power. But if we do not agree, people should be left with a choice. How about the 8 million people that did not vote for neither Museveni nor those that had offered themselves? Okay. Or yes, I can shift from the NRM, but I would not go to this particular candidate. So, mucho chengezako gamba. Yes, it brings a new resolve for energy, but I don't believe nti abagala okwegatta they are honest. They are not honest. Okay, but no. No. They are just trying to renegotiate with, because you see, bomb message je baweereza ebadde consistently not different kuyoli. Era nze nzikanya n'ababuuza bali abagala okwegatta nti bali bakola dde ekibiina mugende baba vetting. Lwaki tebagenda ne baba vetting? After all bali bagala kwegatta bagende, if their aim was that, joiningire ddala ekibiina kiri. Webali nnyo webalire ddala nzikiriza 3.3 Radio 4 ne Radio 7 ne Radio 7 ne Radio 8 ne Radio 8. Okay. Nange nze Kagogwe Fulgencio Peterson tudingane ku Lwokubiri olujja ne President Muhammad Nsereko era nga twogera ku nsonga ez'enjawulo. Katonda bakuume mbere bulungi.